In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gwafukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate n'agenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Njagala okubategeeza nti tubaagala nnyo tubaagalira ddala oli ku Executive Media gwe yakabeera ng'ate ogiraba abo bonna abantu ba Dax Vibes bana otambula na ggaali
obadde omanyi Kizubeda Zubeda ate Kimu abadde kuyita Mimi ati Kimu yanzije ewaffe nga ndi naive nga nkyali mbeerera nandeeta nenkola vidiyo ya Maureen nantume bano Abannayuganda kwe banjasamirira nali mukulu munkuze nedda nnyabo waliwo olowezanya paati y'abakulu ate waliwo olowezanya paati y'abamaama waliwo kale vidiyo ki Maureen nantume vidiyo ki simanyi kayima nenagirabye nange nakozeko research nga nzija negendereza show eri mu mikono gyange bweti nkwata mpola ompulira nkwata mpola so ndine Dax Vibes aina show ng'ennaku z'omwezi 29 kuliko Cindy nine Dax Vibes aina show gye ngenda ogendako sina ngoye za white show wagikalubiza ogenda kufuna ekanzu oba vesti show wagikalubiza simanya akakajanja wakajjeewa lwaki wakoze all white yes twali twakagezesako ekintu ekipya kubanga guno muleme mupya design empya zijja and all that so tugenda beera ne concert so kubeera nga ya all white oba olina white jangu naye wate omuyina jangu n'abatamulina bagenda kujja bangi wabakkiriza anti waliwo no nva ku mulimu nva mu galagi jangu ne obuloyo kubanga miziki wange asaavinga wonna ab'oluzungu abantu badde baatidde nga bagamba buli omu gogamba gasirina white oba oli musajja osofuna ne vesti kyonna kyojja nakyo naye oba osobodde all white woba osobodde the point so bateeza kamera bateekamu filter clear skin kyekyo kalangi keeko clear skin temuliimu yadde kizigo wadde filter abakazi b'ebizigo bakolera wadde n'akamu biwunya bubi olwaki nsiimye ngambe kasi b'ebizigo naye tobaagalira ddala naye okimanyi nti bakambwe ndogenda okebera ku bukongo bulenga akuzaalira omwana nga muddugavu nga gwe wakwana mu kyotala oli otya ndi wanongezaako industry egamba ki industry gyeri eri mu kutereera ebigambo biwulira ebikogeddwako abantu bandeetera ebigambo byo era eŋŋamba ani oyo sirina gakulampalana na Kim muntu wange yakujja baŋŋambye ebigambo bingi kuggwe olimba leero lwewakyusa deeti bandeetera eggulire eryo ne baŋŋamba shemukutte bweti nakyusa ekifo esho yali enkutte bweti kati yantadde yakuta n'okyusa ekifo kati sho ngikutte mu mukono bwenti tuli mu mukono lwaki wakyusa ekifo no sakyusa deeti nakyusa kifo anti lwaki wakyusa ekifo bangobayo uwa Africana baŋŋamba wali olimba Abafrikana baŋŋamba wali olimba tewali yagoba ku Africana tewali yakugoba ku Africana tewali yagoba ku Africana baboda waliwo ababoda awo ku Africana babeera wabwerwa endawo mbabuuza baŋŋa alimba tewali yamugoba wano tosobola kulanga show kuva mu September last year nga Africana nekulaba paka ngwakumeka kwa mukaaga nabeera ng'olimba nakubisa tiketi ezamalako obukadde 5 wakubisa tiketi bakitegerako ndi wali okubisiza tiketi buli kimu step gye nali nkola nembasaba nezilogo zaabwe ne bazimba lwaki wali oteekako logo za Africana ng'oba osasudde ekifo fanashipo bizigenda obeera baali bagenda wali togenda sasula naye ngenda sasula naye sente entonotono yes kati bakuwa nsonga ki nga bagoba nali siqualifying kubeerawo lwaki kubanga management yakyuka okuba omugenzi byafa so nagendayo nga mu September nga management ndala balina powers so show yange etuuka osembe omusajja ndaga message naŋŋamba bakyadde mu group bakuba naye nkoze sitika z'emmotoka ku taxi kati omu ku bagaga yakuba ekifaananyi kya taxi nagamba what are you going to do about this show so newabayo ne conclusion to no concert for me nanti lwaki nice qualifying qualifying ku Africana abanaki simanyi kati abo benyina abakuwa olugambo olina obuuza kati kubira owa bodo yenyini omugambe aqualifying akola atya wakyojjayo hafu lugambo leka tatawaana mukubire
wesimu naye ate ng'oli mu WhatsApp oli mu Snapchat. Ngenda kukubira wa Africana tumubuuze lwaki mwagoba show ya Dax Vibes. Nafuna message. Lwaki balina fitina. Nafuna ne mukulu message muko wange oyo ne mukuba esimu. N'omutwala mwegayirire. Ne banga balina ko nitugenda nitwegayirire. Blaza. Kakati oli busy oba tusooka ogeramu? Twogere twali buzibu. Naye oli mu kamera tonyiigira. Ndi mu kamera? Kamera ya studio yawa. Eya Executive Media. Oli kumpewo. Ndi kumpewo. Kale no wali. Ndi ne Dax Vibes. Dax wa Kabi Blood. Lwaki mwagoba show ye ne mugamba nti tali taqualifying akolera ku Africana? Ne Dax abanga wali awo nga twabimala dda. Anti mbadde wano nga mukolako interview mubuuza lwaki anti abantu bangamba mbu yakyusa ekifo nga kinene nga talina abantu nga kimukutta amalaka ate nefune kineneko kati mbu amma abantu bangambye ebyo bye yeekwasa abantu bali teyali talina ate bangambye yagambye kakati kati ate Dax nangamwe mwamugoba ne mugata qualifyinga. Lwaki mulina abaana n'ebyana Blaza? Kati omuntu aqualifying abeera afaanana atya? Oba kyalimu abanene? Kati lwaki mwakikansolinga omusajja nga afulu? Lwaki mwakikansolinga? Mwalimu abanene, ekintu kyalimu abanene Blaza. Kati mugulayo emmeza Abafricana tumanye nti temuminaako bad vibe. Kati emmeza tugikime ddi? Mugenda kugula emmeeza? Tugenda bajjukizaako ku Lwokubiri. Kale kale mwalimu abanene oleshegere ntino nabo nayinjogera nabo mwalimu abanene abanene bakigoba bo bagenda kukola nawe ebintu bingi nnyo ndabiko kyawo tegeka ebivulu nno simanyi nakomanyi naye nga bakuyisa bubi champisa bikwanga na intademu sen kati nze sina promoter ne bazikudiza ngamba anjase commitment features byangu ne zino ticket ya tochi okubenda lotuse ekifo nakola amasati banazi netuzikuba bana naisina naye nkoze banners nali nina zenda ba nkoze banners so nenteka musene nyingi ate kati ngaze wenyimba kusho ntolako nga 60% nziteka musho okuva mu September ningamba kajetegekere manze bakola ekintu halibozi oli ku uma shogram tugenda tukakuuma nga wagazi wanene parking ya munda wabwe tukena Kasaawe waliyo mugenda mukasaawe wali fanelo bachiganisha wali amot we mugenda okukolera nakola ne fenon ebimu bigendo berawo bigenda soka bigendo berawo agenda soka bikoyesaawo yalesa atikula yatikudde ebipyanga biwe wekka asibyange nebitandikira kunze nza bijjako embuzi so kitegeeza abantu baali boogera olaba ndi osane nkuba essimu okiriza kuba abantu baali boogera birala musimanyi ekivulu kimukutta amalaka Dax talina bantu manyi abantu alina bablaza we ate gwe mukunoonyerezaako wazuula ki
Nali nzudde ekyera. Wakoma ku lugambo. Wakoma ku lugambo ate ne sikuba simu. Twagenda ku ground. Ate nagenda. Mpedde nze. Naye kati ngenze ku ground. Kati nze ground nkubule ground kyegamba. Akafo katono. Akifo kitono kimala saagala kwejubisa nnyo. Era abantu batansedde okugula tickets nteekateeka eri waggulu nnyo rehearsals tulizimaliriza. Live. Amazina nagakoze nali baziniddeko naye wakuba producer yanganyo bikola live saagala mugalabe wange. Wamata producer yali wa producer wo. Yali eyo ajja kunsuubira. Gundi Kim anti manyi Kim alina akajanja bano. Kim yali mu show yo. Team yonna eri awo. Kim alina akajanja. Ayina akajanja. So live it's going to be live. Abayimbi banakwerekerako. Industry yonna egenda beerawo. Omanyi abayimbi abankoledde obulamu ne beesisuubira. Kuba ennaku zino abantu beepinga mu industry. Nabiyo yankubidde akalango nagamba ino obeerawo agenda kugula table Chameleon yakoze akalango. Spice Diana abayimbi bonna abato bonna bakoledde. Tola nno kyanjawulo. Okiraba nno ennaku zino abayimbi badde tebakyakolera bannaye bulango. Nabadde wa mukisa. Munnaye sole wano wabaawo ebiwuka. Temukola fumigate. Ekifo kya gavumenti. Abeka nnuma n'enkusuuli. Osuwinga gavumenti eriko. Ate kyenfunye abayimbi bandaze laavu nnyo mwaba media munaze laavu olaba nawo olanga show yange kulaba ng'ogiyisaawo magezi okiyisaawo ng'ekitagenderedde awo. Naye ani kumwe yasooka okulanga abasatu? Nze anyagama nze ubundi yangambye yakusooka namukyazizza Sindi. Wallahi tewalabye interview. Nalanga Africana bannange Sindi yabadde wano si ekyo ne mubuuza Sindi lwaki watadde olunaku lwe lumu n'olwa Dax n'aŋŋamba nze nasooka okulanga 29th akitegeeza gowa simanyi yagiranga ndooza myezi ng'esatu enne mabega esatu but nze 29th nagizalanga mu September last year. January guno omwaka gwennyini wazalinga mmeka nentekayo posta ku January ng'omwaka gutandika nentekayo posta nentandika okulanga okitegeera so tewabawa kulimba buli alina show yaginteekako buteesi nze kyenakola nayisaka kukola ntalo nga njagala preparinga kubanga show yange esoose nga njagala olunaku lwonna attention ebeere ku nze envimba okitegeera so nentandika okulanga okuva September October, November, December, January. Ndaba ate mpulira amawulire amalala. Kuliko ne Kuleke David. Ani? Kuleke David. Kasi mmanyi. Tamanyi Kuleke David? Bannange. Ayimba kadongo kamanyi. Kuleke David ayimba nyimba za luzungu muzungu. Kuleke David. Yani? Kuleke David. Atona wange. Nze ndoza Kuleke David ayina market ye. Nti abaana bagenda twala be bano ba ate be bantu bo abange ba bookinze abange na ba bookinze dda okuva omwaka okwedde pakati mbadde mbakuba akalimi so totidde balala bakutaddeko show jukira gwe oli ku umma mweriranya ne Sindi ya Kuleka David aliwa manyi Kuleka David oba aliwa tali kolo Sheraton Kuleka David aina adult group yeyo eya abantu abakulu akakuleka David ye nga nkeerabidde kahaminge bwamizi akayimba gokamanya akayimba ke yoge yimba mukonda be kayimba ki kagenda kacha so unbelievable okamanya osi mulala ye Kuleka David wakabi ne muje kushow yange nange ndi wakabi muje kushow yange kati lwaki waleeta ekirowoozo kya white twatula oba tugoba ku Africana netugenda netula ne Fenon so how can we make our kwanga nina bafani banja abato how can we make our show more fun bantu akube ekifaananyi walinga abantu bambadde white Dax vibes gowa vibes oli mugezi nkwadde obubonero Dax vibes kati tuka ntino show yape no kubera mochi vibe tukakasa ntine muziki gengendo bakwa jigenda bera jachi ya vibe stage yonna bichiwona uchi vibe tegeka kati ntongera mwaka kantu ka vibe aka fashion but wait once in a while watch tegesa bajja kikuba abaana ekikunga kinese ku show first of all ku polo tab
Kumpolo tatompolo tangenda kujja. Kama wallahi. Wallahi. Ero Friday. Buza muganda oblazawo. Nick wine. Sirimba. Dani. Zubeda agenda kujja n'omwami we wali. Ngenda kujja mu shoyo. Mushagedde. Naye muteke kumpi n'omuzindala oli omuzinga kuba. Sikutegedde ekigendererwa kyo. Lwaki ntula ku muzindalo? Oyagala kunja bya mutima. Wali wakutuma okolagana ne balabe bange. Jasi nyaga obere kumpi n'omuzindalo. Gwe. Waliwo eyangambye mbu kolabozo zitambula nnyo okusinga sinjulazo. Badde bamukisa munnange zitambula. Buli kolabo gy'okuba. Kutambula No, I think badde bamukisa nti nabayimbi bennyimbe nabo baliko omukisa. Ate nzifulumiza mu time ennungi. Ate kati ennaku zino tukola research. Badde bamukisa noni. Research. Kola kolabo. Kati kolabo bagikolako research. Kati kankubuuza ekibuuzo. Ozanze muyimbi yekka mu Uganda akola kolabo. Katola ntino mbeera bamukisa ntino kolabo zange zezitambula. MC credit. Naye kati lwaki ezizo zoyimba weka tezitambula? Nina ennyimba nnyingi ezitambula. Nina amayumba 10, nina Until I Met You, nina See I'll be at my door waiting for my baby. Wana kayimba nawe. Lwaki yaka kayimba? Lwaki oyimba Luzungu? Oyagala kubanga bakuleka David? You want to be international? Natandika nga nyampulira ekintu kinnuma. No, Uganda mulimu ennimi nnyingi nnyo. Natanga nyimba Luzungu ne waliwo population nyingi nnyo ewuliza Oluzungu kati. Ekintu kyali wali owulira ki? Ki kyali kikuluma? Wulira ekintu kinnuma. Wulira nti eyo banvuma. Tinno yanzisa mu ccupa. Okwagala omulungi owampisa banzitanze. Kiki ekyali kikuluma? Mukwano. Wali mulaavu. Kulaye buli wabeera okubira mukyalawo. Kati nkyatijja mwana. Ni mutime yakutijja. Mupya? Mupya myaka 5. Myaka 5 mukyatijja bwe mutyo notuka mufina omukubirako noga kyala wange ndi wano. Lwaki? Naye famira mwe ina laavu bambi. Nalaba wano Miki, manyi twagenda ewa Miki juzaawo, mukyala we n'atuddaabiriza. Nga batusombera ebyokunywa ku mutwalo twakatuuka bwe amazzi tekasooka. Ne tuddako juice najja. Tuba tuli awo ekyemisana. Mba ngenda wenti ne baleeta kacaayi. Nangamba bannaake. Nange ngenda kukyaza n'ebyange bya kizungu ojja kulya lasagna, cappuccino, biki byonna ebyo. Lasagna kyeki? Simanyi nange nkyogedde nakiraba mu firimu. Byakulya bya bazungu. Omukazi w'omuzungu? Ajja embeera ze ali international. Mukazi wali international. Muyina love bakulukutako nga nkuba. Gwe mweyagala n'akakanda. Kalima. Oli ate akayagala music wange. Ne kabeera kakwogerako. Nze kaŋŋamba mwemanyi nnyo nnyo. Madam. Yani nyali. Tomumanyi nali nyali? Mbulira ntaka. Kale bambi yeewaayiriza oyo omwana. Yaŋŋamba akumanyi nnyo kuva gye muva mu kyalo. Fei. Bangambye onyumirwa music wange. Ono takumanyi n'erinnya talimanyi. Ate oli aga. Kyokka simanyi Fei nze. Oŋŋambe tomumanyi. Ani njogedde. Erinnya tolimbuuzizza wano. Sinza kwogera bamuyitaani erinnya lye. Balina recording nga nkuuza erinnya. Agirina gwakakati okazzaamu muddamu ne mukatema ne mumala ne mukazzaamu. Ne mugamba a few moments later. Yes. Nedda Dax. Eyo si kirungi. Kati mwemanyi kitegeeza. Twemanyi. Oyo muganda wange. Lwaki mweyita blaza nga nze nawulira birala. Bwe mundaba bwe muti mundabako amatu mumpita mbuzi. Mukyalawo can understand. A wife can understand. She will understand. But you and Faye, you have question marks. Faye, wabagamba kisoko mbuli. Faye agala emiziki gyange ngeri gye mulabamu. Madam, omukyala alinza tiketi. Bwe, okalabye? Mulabye. Era nja kuyimba ku mbaga ye. For free. Embaga ye for free. Dax atya mukyala we.
ate mutira ko wali ate emiggo naye ngolaba nze nali tubata tuagala kwogerako nnyo naye omwana aba n'emboozi oyo Fei yona taxi yali eyakubirako olulinga alikomawo nga tutudde mu motoka nakubirako ntegede nedda ategeza Dax Katero nedda tomukwano olaba kati Dax tonja samira Dax Katero oyo omwana yamwekubira essimu nga tuli mu motoka babiri kale byalindo byaffe bya babiri naye oziwembo engambo zijja kuba boda bokka panna eno si aba boda eno yange kooli gino ng'olina business gy'olina yagala nyimbe ku show si ku show waba business gye wali oyagala otusomeramu simanyi omuntu asobola okufuna isuzu oba isuzu omuntu asobola okufuna isuzu n'agiteekako ekigundi ky'amazzi ono yennyini yatukubira nga tusomera eyo business natugamba ekola e Kampala si bebekulu gwe wankuba essimu n'ogamba Fei ino business ekola e Kampala nyaga mugitandike mufune akamotoka muteekeka egundi y'amazzi si ono nedooza nze nkuuma ebyama by'abantu oyo ati mukulu nnyo simuyina n'ogamba oteekako ekigundi kikanta n'otambuza amazzi ageyo bizinesi ekola ati bebekulu yagyogera kati gwe nawe nga bizinesi owulira etambula ogisomeramu kyaliiwo mwagala mugitandike Fei yajja aginsomera angamba vibes agambye eno bizinesi ekola mugamba bannaye mugitandike wallahi Fei twakomawa yali ani namulako ne Dan Magiki yamma bambi Dani ali atya ali bulungi olaba wenjogedde Dan Magiki dobozi lindako sirika ebintu byonna mbyonoonye emboozi yali ndala yali ya muntu mulala senawulira vibes bannange byonna ebise bali bagamba ng'owuliza music wange kati ng'olowooza ku Dax vibes nga nkulowoozaako ki bintu byonna mbyonoonye bami kisonyiwe bambi ojja kajja mu kamera ebyama by'abantu ekikulu nina bingi tetudda mumwogerako Dani Magic naye nga kyekirongo kikubye eki kikuba baabo kizimbye naye maama efitina y'abantu simana nammwe yefitina bantu okudaala nnyo obawa tokweka obaweerawo baweerawo tebannakuloga ojjako maybe demu wange yandoga yekka kubanga mumatira tulaba mbozi banno bayimbi banno buli omu agamba eddogo lisusse mu industry abayimbi bakompuleininga ku ddogo ly'abannaabwe waliwo omuyimbi gwe mmanyi gwe baaloze obulago waliwo omulala gwe mmanyi bamuloga ekigere mu biseera bya Christmas njukira mu Christmas bwe muba mu booking abaneki ne bookings nyingi oli yabamuloga kigere ate yatamu Christmas New Year's ebe etuuka bweti eggwe enkyanga 2 kigere ne kiwona eddogo liri mweno industry yagenda omusawo yamugamba ki teyagenda ye yagamba bamuloga kyaganze balinda shegwe bandoge teweetantala basobola okutta eddoboozi era Sindi yaŋŋambye bw'oba olina sho kati gwe olina okera ku uma n'otambulamu Dani wandika bino ebintu wansi bwe wandiika bino wansi wenkera kuuma kano ogenda kukakola weetooloolamu mu kifo kikyo kuba kikyo gwe nannyini kola kano nyokola oti sheganye bino byekugamba Sindi tokolanga ku sho enkuba tegenda tonnya bantu bagenda kujja abantu bajjudde dda ene sho yange teri nkuba etonnya nsooka kola kati bwe nva wano kakole ku olwo oyinza okukakola n'omulala n'akakola ayinza obutatonnya era tonnya enkya batuwadde eddogo sooka omukategedde
Mugala yako kwata ku ttaka. Ate ngamba musinikire eri ebinnyo Tabijja kukola ebyo. Tabijja kukola. Naye nga baŋŋambye eddogo kati ly'amaanyi nnyo naye zo tebo zitunze. Kikyampa obuzibu. Sooka abantu abasinga abalina ku ssente ba mu gavumenti. Kyekyo kye mbadde ngenda okugamba. Ate kiina era wannupu gwe kyatuukako. Ate naye tebo nzitunze obviously nakatona tebo 25. Obuzaayo 2 mwezi. Naye nfuna 35. Manyi kyempisemu zitunda. Obulumi bungi buli aggulako atya. Munaye bw'oba n'eventi oba n'empisa Ajati yaguzeeko. Ajati Namyalo agula tebozi. Ajati talina ebyo yagula. Nze mbiina. Shoji jemu empalana. Si mpalana. Ajati yagula buguzi muntu wa music. Tongana Ajati writer. Saka kumba sene nga ziliko Ajati vamwe ebyo tabiri ezate ziliko akakwati. Ajati awandiika ennyimba. Muyimbi. Okay. Saka bikasa katikale gogulu Ajati leka yagguleko nga ye tusogendayo nagulako tables. Ngeza. Tuba mwaga. Meka tebo meka? Ezi. Ali kati sagala genda gula tebo bantewe condition ibiki inokyusa byogera inogamba. Ntabi kugamba ebyo. Ajati wabagulako tables ze. Tagamba ebyo. Tujja kulaba ne for now boy. Toyina gocha. Saka siriza. Toyina siriza. Oidege nkoko ngakutute. Na Ajati no wani mwisanza kwa ne nyimba zazimanyi. Temanyi namulako ngazimbe zimwe. Leka sasa support nza. Namulako ngayimba ekintu kinnuma. Ajati fani wo. Yeta kulinako mbi. Support nza abayimbi abalana all. Leka kwe wanfuni dane wanfuni dona. Na Ajati Namyalo. Obadde oyaga nfunia nani? Soko mbuli abagaga obukuba oluseke. Abagaga bange bekuba oluseke. Owa right now yaguzeeko. Sintanaba. Wagenzeyo? Sinonyeza connections ziraba. Gendayo ali awo najjera. Twalayo. Ali awo najjera tugenda mwenda ku namba. Kasuko ine namba ye? Kasuko ogenda jimpa nayo. Kati Kasuko ye ali ku head ya right now. Tebagulya that ticket tables. Abalala nga beenale. Gundi yaguze onale bodu yulika. Tanaba. Nokugulako. Ngina mukonako. Kwa campaign wa MPs batwala. Amunaye bo balemerako bagula. Nemereko? Ndemerako. Okyalinayo wiki namba. Kati andika bintu bingamye na late. Mbade singa nasoka wano. Mbade nizo mtu wako kube simu nata kwata omuleka abana kabalindako. Nati ojja kubiyeyimbira. Ate wuyo jjukira. Abagula tables. Kitegeeza nowa Victoria tasobola kukkiriza kugula. Victoria ba sponsor bange. Mampadde simu nyingi. Mate manyi wa tasobola kukkiriza kuguleko. Victoria University. Banguzeko table 5. Banguzeko table 5. Joyce yanguzeko table. Joyce Tono wengo ye yakwambaza. Yagenda okwambaza. Yagenda kunyamaza n'aba designer banjawulo. So tugenda kwatana na Joyce Star. Then tuina ani yanguzeko table Tune Records. Dani bana baguze ku teba tulabe ndaika nina ababulamu. Sister wange Irene Kayemba. Irene yaja nanjo kyayo era ninze gwe family yamwe kati enjo kyeza ddala. Waya tuchikirira. Mama sister nziyapataliza kubanga yachikiriye ekika kyamwe kyonna. Dax njagala ombalemu amagezi. Nenda yachikira ye nange. Yampa. Ne Miki nampa. Edi twasanga mu Kivula okuserena ne bamufuwa sente. N'atunula n'endowooza oba agenda kumpa. Hali n'atunula emabbali. Sakisegeera. Nali nzeetaaga era kimujjukiza nali nzeetaaga. Irene yajja nanjokyeza mu kamera n'aŋŋamba olina omumwa omunene kankwokeze mu kamera n'ambuulira n'ampali n'obugambo obw'omwana obw'obuwala bwe nnina okweyisa. Nagezaako bitwala bye yaŋŋamba. Ninako sikyabuulirirwa nalema. Kimi yaŋŋambye Zubeda njagala obeere muntu wampisa ng'olina Dax. Dax ate munna Dax gwe wansindikidde munnanga ate andi kyentegeeza teba kyakuwulira kubanga oli mugezi nnyo.
Tetaga magezi. Ani omulala? First lady. First lady yaguzeeko tebo. Yaguzeeko tebo emu. Banya balala baguze tebo. Ssenyonyi yaguze tebo. Ssenyonyi yaguze tickets. Aguze tickets akadde constituency. Lwaki yaguze tebo? Lwaki yaguze tebo Ssenyonyi? Lwaki yaguze tebo? First lady tumwogedde. Ani? Fujita. Supremacy. Supremacy. Yaguzeeko tebo 2. Yaman, Chameleone yanguzeeko tickets za kadde 2. Fei, owa Supremacy si oyo gundi. Mukwano gwo. Omweganye. Supremacy tomumanyi. Si oyo yabadde wakagwa ng'agaba ssente wali takagwa. Takagwa yaguzeeko tebo. Kanaba, oyine namba ye. Mukubireko essimu. Lita. Nina UK, nangamba, oh tax, I like your music. Nagamba agenda kugula tebo. Oh my God, nanne sinatekayo show. Lita agule tebo, ayina bbaawe mu Nigeria. Nabalabe ne mugamba bugambo bulungi obusikiriza. Gira oyogera abalala. Anyo mulala yaguze? Nga bwendaba. Bambi Spice. Bambi Spice buli muntu amugulako tebos. Anyo mulala yaguze? Manager Roger yaguze naye. Yaguze yiye. Manager Roger, ina nabagaga bali okumpaawo. Spice yaguze yiye ne Manager Roger nagule yiye. Manager Roger agenda kugula tickets ku Monday. Abayimbi nga siwuli yaguze tickets. Federation yaguze ticket yo. Banaba. Oba toli siri mu federation ete banaba. Ne boba toliyo bagula. Tukuvide better. Oba tobaagala. Ali better nzoka ngajja ngo signing federation otuyimbire mu. Nedde olimbe tebabyogera. Saka kunteka condition. Bo bawagira bayimbi, bawagira muyimbi. Tandike ebyo. So kubire omukyalo oyo bannange. Lita. Mfunye ne sente z'okuwa kwa bannange. Nkwano batufunya abantu batetufunye. Bano tuze ku interview kumbe tuze kufuna sente. Nekyo genda kukola. Ojoga mukwano, ojoga. Namukasa nga nkubira. Yatidde. Omanyi ngenze ne mugamba nti bagenda mu. Rita, how are you? Ekisookera ddala njaga kutegeeza nti oli live ku mpewo zange za Executive Media. Nkuwulira mukwano. Tonna tiketi zange tonnazigula. Kiriwo. That's now Syndicate Center as I'm talking to you. Yeah, but I'm not sure that I may come. Let me at least support it. Yes, soko tekeko sente. Kulo nagenze wanna batanzi doza wanda binga snappinga nga ndi mukunoonya hijab. Balina nene ndakagenda maduka ngana wobo ina lyondi pari. Ngenda kuguza hijab nze kenyini ntunda hijab. Nze kenyini ntunda hijab. Kakati Ejani Dax vibes wano nga bonterako sente. Lita. Ndine Dax vibes wano nga bonterako sente. Dax ayagala kwogera naawe. Agamba mwesange UK. Mwesange. Yeah, musanga. Nenga muto nnyo alabi. Yamuna yakola omubiri Lita. Ali 20 wa 25. Lita ali myaka ndoza kati nga 23. Natia. Agambye ogenda muleetera oga mu kivulu. Leeta oga kasa n'otajja gwe leeta oga. Ayagala ogajje mu kivulu kye kya all white. Kiriyo nga 29. Ngenda kubeerawo bulungi nnyo ngenda kubeerawo. Era nkimanyi yakira nakipostinze naye. Okirabye yakipostinze wakirabye? Ninako sagambye nkino litakagayagala muziki wange. Ne waŋŋambye. Owedda wakana wuno. Ate ogakakufu essenga anti ogagaba $1 mukwano. So kati oga tomwerabiza kimugambe mu luzungu.
Kale. Kati oga gondi ba Dax akubireko nti ddi. Dax ankubireko ne bobanga mukiniko kati nga shwe wedde mukimaze kwanga ati muli ku A. Kale. Chiwedde. My sister. Thank you, my sister. My sister. Banange funo olugoye olwa white olufitting omubiri gwoyina. Kyawedde dda. Byonna nze muko. Kyawedde dda. So ngena kute teboyo ngena giteka wali mbutala kuliko ba bodyguard 8. Kale. Nibisizanye. Chipisa nnyo. Akabe bame muziki ga. Abagenda gula tebo. Oyino babeerako. Dani. Mwandika bitaka gwa tumukubira nga twakava wano. Mumukubira abula bannange. Sakonjo kyeyo blaza. Kubade kye nakakola. Kiralamu. Atukuya. Ale. Chaka mkazi wawe. Benji. Ani Viani. Chogamba Hey! Hello. Oliwa manyi Viani. So agaka gwawo mukazi wa Viani azze. Congratulations Viani. So koita abantu musho. Nakuzo mwezi nga 29. First of all nagenda kubayo. Nino bayo mateka. Nagenda mu all white concert ku Masho Grounds. Concert yange sose. Yes. Bame mujene meswala. Sente. Soka mbonye kasoka njoke nakuyange mbonye. Nina family ento. Muje mumpe ku sente kitegera. Abana bo bato. Nina bana basatu. Bonna mu kyalo. Ono gwenva ko gana kusimu. Agenda okunjo kyolwe eggulo. Yes, just nkugambe nchati jalabo zimanyi wali onna. Naye olina okumpa ku namba ye. Ayinza okwerabira. Oyinza okonoona amaka ngena. Abantu nakonoona ameka. Amaka gembi nyingiramu nga bagonoonese. Wakampa abantu babiri oli wamumpadde dda n'oli kati wadde omumpa. Oli badde nkubuuza. Just namba nga bazze bali empty. Ate nga ndaba bali fulfilled. Munnange abaana balina emirandira buli wamu. Olina connection. Wawasa embaga. Nakyala. Nensasula ente byonna. Ebyamwe si bye bino ebyakaleekereke. Olina okuba just tukyali mu haso. Bwe ziggwa. Katumalize concert tulabe n'ebiddako tulina okwezimba. Ekisooka ennaku z'omwezi nga 29 tugenda kubeera Masho Grounds. Ngenda kubeera mu concert yange esooka. Mu kya white watu kiina jangu. Emiryango gigula ku ssaawa 9. Tugenda beera mu kasaawe se indo, tugenda beera outdoor. Yambala engatto zizikoona dance. Kwa ngenda kuba dance okuba ssaawa 9 paka kiro. Jangu n'akatambaala oba katawero. Kubanga ogenda tuyana. Bamu n'akatambaala. Kati ng'essimu yo egenda beera safe security egenda beera gulugulu tukoze ne Uganda Police ne ttiimu yange ena security esinga tukoze n'aba Uber so tugenda beera nga tuli ki malembe. Yamani muje tunyumire charging essimu yo osilayinga ogenda silayinga bulungi tugenda beera ne white carpet n'ebintu byanjawulo bingi. Ogenda teeka white carpet? Yes, nina byonoona bwonoonyi Paul. White carpet nga tebatera gigaba. Abantu nga bagenda ogirinnyirira. But anyway, wayagadde kukola kyanjawulo. Feno newaddeyo ku kapeti yaabwe ya white. Yeah, man. Twagitumye yasheeyo. Otumala sogikuwa. Nobeera ne brown carpet. Agalo jaji erinnya gubudde dakutera. Mumala mugenda gabanga be. Ajaja kumpa ya kusema. Mukwano jimpe nze bwe njitwala ng'ogimperedde bwerere mbankuyiseeko nnyo. Ate mujimpa mugyozezza bannaaye. Yes. A beggar has choice. Mujimpa mugyozezza. So ennaku z'omwezi nga 29 ku Uma Grounds okuyingira sente mmeka? Waliyo shemu kola olunaku. Dax vibes. Olimba. Ayakogera byange kale byogere. Kale yogera. Ennaku z'omwezi waliyo shemu yokka. Ogenda kubeera ku shoki. Ngenda kubeera ku Dax vibes. Njagala kyange nsoke gikusiige nkuleetera obuzibu.
Njagala nikusiige we. Ogenda bya shows nyingi ne ko lunaku show yo ino kubeera ng'osooka okujjako Dax Vibes tujula then tugendeko tuwagireko n'abalala bonna. Ne mwena muje mu bungi tuwagire economy bagita bacha oluzungu lungi. Music industry, si music economy. Muwagire bannayuganda bannammwe. Yes. Muwagire ebyammwe nga temunnagenda mu birala. Wotajja ogenda suubwa. Kubanga tegenda kubeera ku TV yonna. Mugenda amma Fenoni. Fenoni egenda teekawo bijamaazi. Tegenda beera ku TV yonna muje tunyumirwe. Tewali TV yonna yakuwadde sponsorship. TV zampadde sponsorship. TV ki? Galaxy radio ne TV yabwe. Yes. CBS yampadde ne BBS. Next media yonna. NBS anyuka. Just ndilake njino na receive omukwano mungi nnyo. Kati bantu nawe nzizere kino gamba taxi yangu wa biki. Nayo njogedde etya? Taxi yangu wa. Hizo dilitinga video yankansirike. Sokonjo cheyo. Dani lata sente takisanjo cheyo. Lwacho. Ako Dani. Segera tegeka. Ina kugenda. Tugenda mwazi nezino segera. Ziriwa? Okitegedde mma. Sokoddemu? Nerabidde. Ki tokyemala enkola. Oŋŋambo. Gwe musajja gaobeera nga weetegereza ffeeyi. Sokolayo bino ebintu sibimanyi bulungi. Agambye bagenda kumpa zino ne zino ne zino. Kyeki? Bwabukadde mumeko. So obuwala bwonna bujje. Ate wana buli muyolidde. Abana bonna tubana kiteka molidi tubana teka n'ekyebiri ekyo kino ba student ne bafani abato ba student bagenda kujja then bakibosira baga okubeera bali ku meza kyetano then bali ababede meza meka milioni 3 ate ayagala ekifo ku meza manya nakuza abantu babigula nnyo nakatunda ebifo nga 18 babigulira ddala olinga agamba bana nina sente zange ezeki bananga abantu banaalya bana abantu bayomba ennaku zino ab'emmeeza nze omuyimbi asoose kikola abantu bagamu bassa amazzi ne soda. Tugenda beera ne 2 liter bottle eya wine. Tugenda beera ne 1 liter bottle eya whisky. Ate sizo music bipapula biki ebyakabi. Emmere eriwa? Emmere tugenda beera ne plate of food for 8 people. Sausage biki. Ne tugenda beerako mbizi wa biki. Halal food. Mbuzi, nte biki okitegeera. So abantu ebyokunywa bigenda beerawo. Abagula tables baleme kukaaya. Wamala okulya waliwo ne dessert. Nikola sheno kumeka sure ntino brand yange. Waliwo dessert. Dessert. Lwaki nga mbivu tebagaba dessert. Eno white Dax Vibes show. Njagala teka oyaga kwa feeling sa bulungi. No njagala omuntu wajja ku show yange no katego ndi batega abantu. Njagala baje mu show yange banyumirwe nnyo wenzira muteka yo show. Ngabadduka misinde. Nengobera opportunity jompadde okubeera ko wano. Amina. Nabaka nkyalawo njagala akirabe nti nkozeeko interview. Sente zange zangambe tazirwisaayo. Mama ntekako sente. Nayo kyaye. Ompe ku namba ye angambye olweggulo. Kyawedde dda. Olweggulo abadde ayagala kunzijamu. Dax teweerabira. Genda gikuwa ne namba. Kati bw'oba oyogera naye toyogera ku bwala bunneemolerako ino mugamba. Sisobola nze wemba njogera n'omugagga. Njogera bimusanyusa. Mugambe baawo omuntu mulungi. Mulabye wano obwala bwaga mwebuzisa taddamu. Nga tatunya na bwala wadde buyitawo. Baawo wafuna malayika. Alowooza ku gwe. Iweka abadde yakatuuka nanga madamu wange. Ngenda kwokya sente zange naye tonjabuluko. Sisobola. Kiwedde. Sisobola kati nze ne famire yo tuli tuki. So kati berekereze bannange. Ate ngende nnoonya akantu akana mukasankubira naye n'olugambo lwalina okuba nga ali mu kumpa. Kuba omanyi ono August agenda tuleka nina show naye nagivuddeko ndi kuzaabalala kati. Eyange mukama amanya gitaddeko ekisa. So nawe langa show yo kati kubanga nangenda kasalamu kateekeyo. Show ya big church iliwo samamu. Eyange yanje etuuse. Yanja. Awo ku Sabani Center. Yabakyala. Nagiwulirako. Mikwaini yagitimba. Togenda kusinga ka post. Mikwaini yagitimba. Mikwaini tuli tuti. Ngenda kikolera. Era oli ajjanga akuba Mikwaini nsooka mukubira ne muga wayi. Wano waliwo azza ayagala okwogerako.
N'agamba sister agamba kintu kino agamba sister totawana mufeeko oyo kamera evaako yes so bannaye katuberekereze musiibe bulungi mweraba nti eno naaba akolene ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.